Mugendo ina side ze. Ziliona? Na wali na abakozi. Wowe nyinyi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nakulwa lero nakulwa bei mwezi wa Dhulqa'da, mwezi ndimu kumyezi egy'emizizo, mwezi gwa Hijja, ate kusalibwamu edduwa among the 4 sacred months. Gugatta ebintu bingi, gugatta kuba ndi mwezi gwa Hijja ate mwezi egy'emizizo ena Allah gyogerako mu Quran. Ate olunaku lwakutaano olwaleero Juma naku lwa bei lwanjawulo. Oluvannyuma lw'ejjuma tuli ba mukisa nnyo okumentioninga omulimu guno naku lwaleero n'okukwasa mu butongole abantu b'ekitundu kino. Batukulembeza Quran w'ekitiibwa Allah yagamba billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Wekitiibwa Allah okumanya olusi enzizi ya bbeeyi nnyo ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wekitiibwa Allah yamulaga mu bintu eby'ebbeeyi by'amagero byessa mu Quran byamuwa olusi oluyitibwa kawthar. Mu hadith za Nabi sallallahu alaihi wasallam era yayogera ku kiyitibwa hawfu. Olwekyo kawthara kya bbeeyi, kawthara wa Maryam Nakitto asaliddwawo okwewayo mukadde waffe Hajji Ntono gw'olaba yono. Oluzzi luno lusimwa ddala nga lwansulo luvya ddala wansi, amazzi ne gapampingibwa, si ga kukalira, si ga kubula, si ga kusasula, ne gajja kuba nga gasa abantu b'ekitundu kino, abasiraamu n'abatali basiraamu. Ekigenderero sadakatul jaariya eweebweyo era eweereddwayo eri omuzaana ayitibwa Maryam Nakitto. Nga Musaayi bw'abagambye yazaala mwana yandibadde asigala ku nsi ng'akola ki ng'amusabira, naye ate yazaalibwa abakadde, n'azaalibwa n'abaana ab'obuwala, n'azaalibwa n'abavubuka n'abaala abaana be yasiŋŋana ku nsi. Mikwano gye nga mubalabe wano bonna abali mu kwetala, bonna ba Luganda, baafuka ba Luganda, bonna ba Musaayi, then n'abaana baazaalibwa nabo munda ne mu ntumbwe za taata, bonna bamusa n'abasigadde. Awo bonna yazaalibwa nabo bo basigalawo abakyamukolera omulimu gw'ebbeeyi. Si bye bino byokka ebikoleddwa, at least mmanyiiko ebirala bingi. Ebisulo by'abantu abamu nga tebalina ebusula, baagulirwa emisipaliso ebigiweerako ddala nga mingi, n'ebirala bingi ebikoleddwa nga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba ateeke baraka n'empeera zonna ezivuddemu ku minzaani ne mu kabbuli y'omuzaano. N'olwekyo tusaba Katonda akkirize omukawuthara wa Nakitto Maryam, Allah amukkirize era n'empeera zimutuuseeko. Nsaba mukadde waffe chairman ojjesse obugo obulungi omulimu guno kwasa omulimu guno tutongole abantu okukozesa ensonga zonna ez'enjawulo insha Allahu taala. Twagala kufuna buso aga kunaako mu maaso gano amazzi gabalaka kuba gansulo tegalimu wadde ttondo lya chlorine, temulimu wadde temuli kemiko yonna ekola ki naye mutaliimu kemiko n'emu. Nsaba Allah ne wansi eyo Maryam gyali naye ale kufuna buzibu bwonna wadde kirina kimu kyonna kitawaanya bulamu bwe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا في الدنيا والآخرة. طبعا ومزانا وطوال يا الله ومغادي القبول ولوالي فكنتا kutuzo mulimu guno nga abakulembeze b'ekitundu tubasabira mikisa myereere nze nga atwala ebyenkulaakulana mu muluka guno gwa Kiteezi. Nsanyukidde nnyo omulimu guno wamu ne kyamaani wange owa Lusanja. Tusiimidde eddalo ly'enkulaakulana gye mutuleetedde ku kyalo kuno, era tusaba temujjanga okwo. Wa baraka Allahu fiikum. Tusaba Allah
abakayize kapuli abakayize n'edduniya yaabwe. Imaamu wuno Imaamu Songa ojja nga mbigamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadaqatun jariya contributed for Nakitto Mariam, located Kabuoko, Kampala. Date in 24 ogwokutaano 2 mwaka 2024 nnaku lwakutaano olwaleero. Byonna ebikoleddwa wano funga mu bano be babadde abamanagiriza ensonga eno ekitongole ky'ekyaffe. barakallahu fikum. Allah tabaraka wa taala wekitiibwa sadaka eno Allah yasikirize nga provision eno eri wano ya community ng'ekitundu ky'Ekaabuoko, abantu b'Ekaabuoko, Isiraamu n'abatali, ate ng'amazzi gano gaakonekitingiddwa ku biyigo byaffe ebyamasidi yaffe, era nga tusaba Allah subhanahu wa taala buli anaakozesaako n'afuna wuzu n'agakozesako mu mbeera ey'enjawulo, alina ebisolo byanywesezza, tusaba Allah tabaraka wa taala Mariyamu gyali yonna Allah amugalize kabuliye, ate Allah amwejjana, ate na bano abawomya omutwe mu nsonga eno Allah abeerenga abawa obulungi mu nsi muno, abeerenga abwejjana, ate abongere omutima ogwo omugabi. Amazzi gano byakozesaako tusaba abeerenga tugakozesa bulungi, ate nga tusabira n'abagatuwadde obulungi billahi taala. Naye nga tusiima ennyo ng'ab'Ekaabuoko masikiti n'abantu bonna okutwaliza awamu, tusaba Allah tabaraka wa taala abeerenga abawa obulungi billahi taala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum ng'asobola okukola ekyo, olina mwannyoko ng'ovuddewo ng'asobola okukolera ekyo, olina omuntu wo yenna ng'asobola okufaako oba nedda. Abaana obbakuza obulungi, obbasabira edduwa, obutakolima, mulekerawo kolimira abaana, mutta emikisa gyabwe. Kyana gwe busiru gwe bwana ono mulalu oba omwana bwanya abeere mulalu, kisiru gwe ajja kubeera musiru, nebyakolanga bya kisiru. Tegedde wakafa olumbe watu wajja okukola ki kati mba muyonsa abaana, mba abaana abasumuye mubasabire mubogere birungi, mumwogere birungi, abaana abo bajja kukula bafuuke ng'ono, bajjukire n'abo abatalese baana mu nsi. Mubitegedde muzeeyi nze mumanyiiko nti ffenna tusabira dduwa, era ng'emwire mu sipiiki ye buli omu amwagaliza bulungi, wakusinkana duwa bigambo birungi, okutambula obulamu n'okuba nga buli kaseera abutabaa kino kyodivelopinga ng'akwongera edduwa. Ekyo mumanyiiko, mulekeraawo kolimira n'okuvuma abaana bammwe, kambeere nga munyiize mutya bamaama ne basajja bakulu, mujja osobola okufuna ebifaanaganako nga bino n'okusingawo ebikyajja bingi ez'ekisaba. Bismillahi rahmani rahim. Nga bwe nayogedde mu kusooka era nga nziramu okikkaatiriza, nsaba Mukama Katonda akkirize saddaaka yaffe eno, agaziyize muwala wange Kabuli, amuteremu ebitangaala mu Kabuli. Ayi Mukama Katonda, gwe nannyini buli kimu, watugamba nti edduwa y'omuzadde terina gigi. Ayi Mukama Katonda, nkakasa nga kyewayogera nti terina gigi. Saba Allah okkirize saddaaka yaffe eno ku lw'omuddu wo, ku lwa muwala wange Nakitto Mariam, obeere nga buli akakozesaaku bonna empeera zidda eri Mariamu, n'abo abawaddeyo abeerekereza nabo nga bafuna, naffe otugaziyize. Ayi Mukama Katonda, nkusaba otuwe eri ennyumba yange n'abali wano obagaziyize, osaasire bataata bange bajjajja b'abaana, obeere ng'obasaasire abasobako ng'abatonde, naffe obasaasire n'abasiraamu bonna, abasajja abakazi n'abaana abato ne baseeka baffe. Ayi Mukama Katonda, okkirize dduwa yaffe otwanukule. Ayi Mukama Katonda, kino tukikoze si lwa kwewaana, si lwaki, naye
naye nga tukiwaayo olulwo okkirize beere nga otuwamu empeera oziwa muwala wange. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. oyo mukadde waffe kano kayitidde kano ngakkirize nti ono general manager wa Palo FM tubadde live ku Palo FM abaye ku salaamu yokka mukulu Sozi Muhammad Haruna Kirwana ono jajjawe yakola mawuledi etukyazanga amini mawuledi ekyazanga amini waka mu lujja so si yamukyazanga waka Idi Amini nga president wa ggwanga lino so yali w'amaanyi era w'amaanyi n'omukulu yagoleka n'omwana naye ali mutuweza Palo FM mugimanyi tubadde live olwaleero ku Palo FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kigambo kimu ensonga yange nze ndi musiimu emukulu bya Palo FM ekitongole kyatukola bansi kanaye tusobola okukola emirimu egifaanagana bulungi. Kyabadde abuuza nekibuuzo nti olina agenda okukolera kino naye ndowooza nakyerabidde tubuuza ekibuuzo olina gwe wali okoledde kino kakasa kunyolera biddwako omuntu gwayagala kibuuzo okuva eri nze ekidde eri gwe nga nawe osobola okimbuuza olina gwe wali okoledde ekifaanagana kuba ekitolo kyoteeka kiko okukola ekifaanagana kuba kiti ansi okugifuna osobole okubeera nga kugenda maaso kubanga kino kirimu empeera kono ku nsi kirimu emigaso mingi era oluvannyuma lw'ensi eno waliyo empeera zigenda okutusiira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. tuyanze ege bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi